ndeko mu byemizannyo. Omulamuzi Ponsano Doro wa Kkooti Nakawa agobye omusango abali mu muzannyo gw'ensamba giri kickboxing mwe bakaanira obukulembeze. Malik Kalisa yaddukira mu kkooti nga wakanya okulondebwa kwa Patrick Rose okulembera ekibiina ekitwala omuzannyo guno. Kkooti etudde mu ttuntu y'olunaku olwaleero ng'omulamuzi asazeewo okugugoba nga n'abawabi tebateganye kugendayo ekimulaze nti baaguvaako. Munnamateeka w'obukulembeze obulikali Naitwe Lawrence annyonnyodde bw'ati ebibadde mu kkooti etudde mu kyama. Baaloopa omusango guno mu kkooti mu January w'omwaka guno ne basobola okugyayo ogwasooka ne bateekamu ogwokubiri. Kakati wakati w'okuwulira omusango ekkooti ab'oludda oluwawaabirwa abakiikirira ne tutegeeza kkooti nti omusango guli mu kkooti mbukyamu. Mu magezi gaabwe amangi baasobola okujja n'ebiwandiiko ebijingirire bye bayita resolution gye baalina okukola ki gye baaweereza ekkooti. Omulamuzi yeesigamyeko ekyo n'agamba nti eyo illegality gye baperpetrating nga tebasobola giyisa mu kkooti, so they are in court mu bukyamu era kkooti kweyisigame ne dismissing omusango gwabwe. Bamala ne badduka wa minisita n'abikomera mu National Council ne tubawangula kubanga tubadde tebalina mpapula era tebalinawo kintu kituufu ate si bye babadde mu system nti bakozi bali awo. Patrick Rose akulira Uganda Kickboxing Federation agamba nti bakalisa babatataganyiza nnyo mu kuddukanya emirimu naye n'abayita bakulira wamu. Okusomezebwa kutusanze okusinga obukulu kuba nti ebyali bikolebwa byonna byakola ki byayimirira, activities zonna ne ziyimirira, batukeereeseza mu bintu bingi. Oluvannyuma lw'omusango guno Rose alaze ekiddako. Nteekateeka nnyingi ezandwadde zigenda maaso okwetegekera embeera eno eyakyuka ey'obulwadde. Badde emikono gyonna misibe naye kati nti gisumuluddwa bingi birina okukolebwa. Tulina okusooka okwanjula mu bakama baffe wa tutuuse. Omusango gwabwe costs era kkooti ebasabye balinde abawawaabirwa olw'obudde n'ebiseera bye babonoonedde mu bufunze. Obukulembeze bwa Uganda Kickboxing Federation bujja kusigala mu mikono gya mwami Patrick. Enteekateeka z'okwogerako n'ab'oludda lwa Malik Kalisa tezisobose olw'obutakwata masimu gaabwe agamanyiddwa. Endooliito za Uganda Kickboxing Federation zatandika mwaka 2018 oluvannyuma lw'okufa kwe yali President Hassan Ssekirimi nga yali omumyuka we Patrick Rose yalondebwa nga President w'ekiseera ng'akola n'abakakiiko akafuzi akaali kasigaddewo okuli Major Richard Mpangire ono akola nga ssaabawandiisi. Oluvannyuma lw'ebyo omutegesi w'ennono za Kickboxing Malik Kalisa kwe kusobola n'erangirira nga President w'ekibiina kino yadde aba National Council Sports bamwesamba. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.